Yes, ku Prejant Media gwe nejo sinzira okubanga essaawa zino oweekumidde ku mukutu tugamba weebale kubanga osubscribinga ate weebale kubanga onyiga notification button okusobola okubanga amawulire agaba getolola mu ggwanga lyattu Uganda ogafuna bulungi nnyo. Yes, olunaku olwaleero amawulire getukedde nago ge mawulire ag'ennaku okuva ew'omukulu owa National Unity Platform amanyiddwa nga Hon Mubiru James. Omukulu ono ffenna tumanyi nti emabegakaawo nga tukyali mu nsonga za campaign yawambibwa bubi nnyo era we baamala omuwamba n'amala ebbanga ddene nnyo ekitalya, era mu kumala ekitalya ebbanga ddene nnyo twatuukako ne extent nga kigambibwa okuba nti yayisibwa bubi nnyo to an extent nti twagenda okizuula oba amawulire gagendanga ofuluma nga galaga omukulu James Mubiru afudde, era tujjukira emabegakaawo famire ye yatandika okubanga ekoleza ebisiki nga maama we ali mu maziga ag'ekitalo. Naye ago si ge mawulire genkuleetedde olwaleero. Essaawa zino amawulire genkuleetedde nti omukulu ono James Mubiru empagi mu National Unity Platform emabegakaawo yakubwa ekirwadde ekyali tekimanyikiddwa era n'addusibwa mu ddwaliro wali e Nairobi. Naye ate results ezavudde mu kuba nti baamukebera results ziraga nti yandibanga omukulu ono yakubwa obutwa, obutwa obwamuyisa obubi obanga n'essaawa zino bwe bukyamuyisa obubi olw'ensonga nti results zino zalaze nga omukulu ono kye bayita Pancreaus oba kayite akawago oba kekawago oba kekataago, olulimi Oluganda luzibu nnyo, naye nga ne liver ye kigambibwa okuba nti omukulu ono byonna biri damaged okwefaananyirizaako n'omukulu Honorable Segirinya Muhammad. Nono omukulu James Mubiru ebintu bye oba organize ez'omunda ziri damaged era n'okwefaanyirizaako ne kanso wa Mary ali mu Amerika era ali ku bujjanjabi bwe bumu. Omukulu James Mubiru ali wali e Nairobi we bagezaako kubanga bamujjanjaba era abasawo bamugambye nti ayina okwanguwira obuzibu buno nga tebunnafuukamu kirwadde kya kansa, era nga ffe ku Prejant Media omukulu ono James yavuddeyo n'abanga asaba abantu okusobola okubanga bamukwatirako nga bamuyambako olw'ensonga nti yeetaaga okgenda mu nsi nga America oba India asobole okubanga afuna obujjanjabi obwegasa, naye nga ye ng'omuntu embeera ye mbi nnyo mu lubuto era kigambibwa okuba nti walwawo ayinza okufuna ekirwadde kya kookolo oba ekya kansa. Naye nga ffe ku Prejant Media tubagamba bugambi yenna asobola oyitako ku page ye gezaako okuba nti ofunayo ennamba osobole okubanga naawe omuwa ku buyambi. Omukulu oyo amanyiddwa nga James Mubiru, omusajja ow'amaanyi ennyo mu National Unity Platform. Ffe tugamba bugambi likinga commentinga era osubscribinge oleme kubanga osubwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda.